Process eno abagiyingidde mbaga nti mwabaddemu omusimbi nga bwe twagula bekololo nammwe abali kakiiko baga nti bazibawadde kati wagenzo ogiva process ng'ofunyeyo mmeka? nawuliddeko abantu abatandise okumbalira nti ne kalina ngenda kuzimba nabo tingenda kukikola naye ate nze kennyini nekoleddeko investigation nga waliwo ne registra gwe twatadde ebbali mu processing emirimu gigenda mu maaso. Omanyi twali tuvetinga okuva almost bwe twetolodde eggwanga lino Buganda nga tuvetinga tumalidde ng'otuuka mu bitundu Greater Masaka luddawa abantu nga bagamba omusajja Olovanisi Mukambwe omusajja Sebufu Mukambwe era bw'otuuka n'ogenda mu kalulu ku mmeeza ye olina okuba nga weeteesete kimala emirundi ebiri mu bwongo ne ssente nga bali kye bagamba ababba abantu. Tuba tuli alawundi mpigi nga tuvetinga tugenda okukizuula obulungi nga abakulembeze abantu abamu abeesimbye nawo nga bagambibwa nti oyo soko tuwe miliyoni 2 tuzimutwalire njogere naye ng'azimugamba mu ffere avudde eno ku kitebe ajja neekwasa ekifaananyi ne secretary general ne president nani n'alaga nti nze bansindise ngole ground assessment n'amugaa nti okusinza ku nnaku za assessment nyakuze eggulu oli mu kyakubiri naye okufuula number 1 nonyayo miliyoni 3 kati ono ayagala okwesimbawo n'azikwata mbu n'aziwaayo nga musajja njogera ne message ate abantu abo bazibu nnyo n'essimu yange abaagikuba nkamukubireko mubuuzeeku ngamba mukawanga oli bulungi badde nkubuuza kumba ali mukulaga ono gwali mukubba nti ddala akwogera naawe abantu nzikiriza nti bw'oba oyagala okwesimbawo obeera ow'enkizo obeera ow'amazima because kasita otandika okukola transactional politics ne transactional process ey'okufuna ekifo ekyo era ne bwonaagenda mu buweereza ojja kuba transaction. Abantu nzikiriza nti babbiddwa abamu ku lw'obusiru bwabwe n'obwagazi batategeera nti Olovanisi Mukambwe nnyo namba yange esimu ebaddewo buli wantu. We have put aside some registrars and technical people lwaki nti babadde bakozesa kugamu ku mannya gaffe okubba ssente z'abasimbyewo era bazibbye gwe tofunyeeko ate nga nsanga wanga oli baatuuka ne bamu yajjaawo nga tulina mu kuvetinga munaayimira oli babadde ssente azituleetere ne abamuwadde ssente mbona bamulaba nga bamwetegereza naye ono atatwalayo ssente wali bavetinga n'atuuka kazitutteeyo bagenda okulaba nga kisajja kikudola. So people out there ng'olina obujulizi nti wansindikira ssente now is the time for you naye nga nani kuno kwennyini nina ne message ez'abakulembeze abeesimbyewo nkitulamu uno kwennyini ku ssimu yange alina obujulizi nti yazinsindikira nti ninawe namusanga n'azimpa n'azisindikira omuntu yessaawa agireete. Lwaki ekyo nkyogera ku ssimu yange kuno ninako obujulizi obw'abakulembeze abamu abaagudde angamba nti wonsinkana wano miliyoni zo10 gwenda gabula zisigino nti ndi ku lisiti abakuwandiikira nga buwandiike obulina. That's why mba njagala boogere bitono because to them they think because I didn't take their money I took the other person's money. The fact that you are oganye zange kitegeeza batuteeza oli ngana ata miliyoni 10 ezizo ye bw'abalowooza oba ontegeera. That's why nze ntambula omutwe gwange guli waggulu because I know I am clear to what I do. You can only kill me based on your endowooza yo nti naganya okujja ssente zo but I think gwe ng'omuntu obanga obadde cautious enough there is no reason why you bribe your way out. Gwe omukulembeze kkiriza nti olina w'olemereddwa okuconnecting obulungi n'abantu ne mubuweereza. Don't bribe your era nze omuntu eyafunye obubonero obutono mu process yange ye muntu eyali aŋŋamba nti kansooke nko ku ssente ondabe ng'omutuufu oyo wakoze nga nkuba na zero ku integrity zero kubanga kyetulwanyisa ate kyogenda okuteeka mu nkola. I tell you abantu bababbye nkimanyi naye nga bababbira ate mu mannya gaffe. Lwaki nti Olovanisi ye oyingira mu luumu ye byakubuuza tabiri muntu akumanyi okumanya bambi omukazi yajja n'amuuza Olovanisi ssente zange n'ozira n'omuuza ebibuuzo ng'oli mukambwe ne mugazaawa oba ontegeera. Therefore bo bennyini abantu abamu mukozesebwa bakozesa ba Olovanisi bakozesa amannya agabaddemu agoolaba ag'enjawulo kubanga nze sente tewali atazaagala nisobola kubanga zigenda okuba factor for me to decide to bring leaders. I have been in the process of bringing leaders emirundi 2 we must have a difference of the quality of people we bring. Kati olwa tulina njawulo kitegeeza tuba tugenda ku kabusi. If your winning levels 2 zaali mu 80 kati n'okubawo n'ogenda mu 60 kitegeeza oba oli mu kukka kati olina kunoonya better that are going to win okusinga bw'okola luli.
katenza akomyewo okuleta abawanguzi abalala atendeta abakyamu nga nzimba kibiina bili abasatu mu tubenga tukwa olwokuba twalesebe bakikojogo. No, we must have better, promising and growing leaders. Abali abaga nti alina bujulizi sente yazimpadde bwajja wano mukwate bukwasi ko wenyino kitewo kiprinting okiteekene mugulire deni nti nga sinaba na kunkubira ogwo omukono nagwo gukole